Uganda Development Bank efuuse Uganda Destroying Bank bannayuganda bangi nnyo abaali basuubira nti banka eno ekirooto n'ekiruubirirwa n'ekigendererwa kyayo kyakubeera ng'ebbulula n'okulaakulanya bannayuganda nga bw'owulira Development Bank egenda kulaakulanya bannayuganda abalina bizinesi ezo eziraga okwolesebwa n'ekirooto ekyokulaakulana n'okulaakulanya eggwanga Uganda mu maaso. Wawulira bino era woolabira bino olwaleero bannayuganda bangi bakaabatwawa nga ntulege. Amaziga gajjudde ebisenge by'amayumba mu ggwanga Uganda. Banka eno mu 2020 yafuuka ddala kituufu ekyamawulire eky'ettunzi. President bwe yavangayo okubeera nga addressing oba nga ayogerako eri eggwanga oluvannyuma lwa bannayuganda bonna okukosebwa ekirwadde ekyalumiima mawuggwe oba ssenyiga omukambwe COVID-19, ssente nnyingi ezaateekebwamu. Era ebitulagibwa mu mawulire, empapula z'amawulire gamba nga New Vision byoleka nti bannayuganda abatali bamu bafuna obukadde n'obuwumbi obutali bumu okubeera nga babbulula bizinesi zaabwe mu stimulus package. Ensimbi zino ezimu zaava mu Africa Development Bank, World Bank, IMF n'endala. Nga package oba ensimbi zino zaali ziruubirirwa okubeera nga zibbulula bizinesi z'abannansi abaali bakoseddwa ennyo omuyaga gwa COVID-19. Wawulira bino nga Padde Ntumwa y'omu ku bannayuganda bakaabatwawa nga entulege anti yalina ennyumba, yalina bizinesi, yali esajjakudde, yali asuubula empapula okuva mu mawanga agatali gamugamba nga Russia, India, Nairobi n'ensi ezitali zimu ng'azireeta mu ggwanga Uganda n'ekigendererwa eky'okkuba ebitabo ebyali bigenda okusacuratinga amasomero oba institutions ezikozesa ebitabo mu bulamu bwazo oba mu bulamu obwa bulijjo. Clientele oba abakasitoma be yali afunye mwanattu baali beeyongedde. Bizinesi yatandika mu mwaka gwa 2010 n'obukadde 10 yagenda okutuuka mu mwaka gwa 2016 nga mwanattu ebyobugagga byagenze maaso okwaccumulating oba okufuna mwe mwali ettaka kwe yazimba ennyumba eryali lisoba mu eka 3 okwali kutudde ennyumba ye. Yali afunye prime estate or prime land, ettaka eryali very virgin eryali ligenda okula limuwe obukadde obusoba mu 2005 ebusiika ku kkubo kwennyini. Padde Ntumwa yagenda mu Uganda Development Bank mwaka gwa 2020 yefunire ku nsimbi ezaali zoogerwako eza stimulus package okusobola okubbulula bizinesi ye olw'omuyaga gwa COVID-19. Byogenda okuwulira era byogenda okulaba ojja kutegeera olugendo lwe mu kubeera nga afuuse nantameggwa asajjakudde okuba ebitabo okubisupplyinga mu masomero n'abantu abatali bamu mu ggwanga lyonna. Era yakkiriza nti ddala kituufu bw'afuna ensimbi eza Uganda Development Bank ziyinza okumuyambako okubeera ng'ayingiza ebyuma mu ggwanga Uganda, naye afaanaganeko nga Peak Fair ne kampani ez'amaanyi ezisajjakudde mu ggwanga Uganda. Emboozi gy'ogenda okulaba ekaabya ggwe eri ggwe ateekateeka okukola bizinesi, eri ggwe alina bizinesi ng'olina ekigendererwa n'ekiruubirirwa ekyogenda mu Uganda Development Bank okweggyirayo looni oba okulya looni osobole okubbulula bizinesi yo. Negattako ne ttiimu yange eya Uganda ey'enkya nga tugenda mu maaso okwoleka n'okuexposinga n'okufungula Uganda Development Bank, the bureaucracy inside that bank, emivuyo, okuzunza bannansi, okubakaabya amaziga amayitirivu ennyo agajjulujjulu, okusuula bizinesi zaabwe. Simanyi oba kigendererwa kiri ekyekusike ekiri mu mission, vision and the mission statement or the aims of this, what many term as the great bank or the greatest bank that's targeting development. Uganda y'enkya. Sebo amanya go gwani? Amanya nze Ntumwa Padde. Ntumwa Padde obeerawo? Essaawa zino mpangalira Mpereerwe. Mpereerwe. Gye mpangisa. Okola mulimu ki? Ndi basically omulimu gwange ndi mu bitabo, ndi mukozi wa bitabo na printing. Ebitabo bino bye tukozesa mu masomero wa? Yes, sebo. Okay. Business eyo wagitandika ddi? Business eyo nagiyingira mwaka gwa 2010. 2010. Okay. N'okutuusa olwaleero gy'okyalimu? N'okutuusa olwaleero gye nkyalimu. Ebadde how did you find the business? Business etambula simbi. Business ebadde nnungi okuva mu ntandikwa. Kubanga natandikira ku scale ntono. Nga njija empapula okuva e Nairobi nga nzireeta wano
nga tukola ebitabo naye nga tukolera ku scale entono. Ng'obikolera waka oba walina company? Sayina company mu kusooka. Nali natandika nga individual kuba natandika ne capital nga katono. Business nejjanga ekula nga n'emyaka wagikola ki? Bw'oba ojjukira capital watandika na wammeka? We manjukira capital natandika ne millioni zaali 10. Millioni 10 mu 2010. Mu 2010. Watandikira waka? Saatandikira waka. Watandikira wa where had you established waganti? Nafuna akafo. Kunasa oli apangisa ruumu nga yenanyini ruumu. Kati nakupangisaako oludda. Kati we natandikiraawo ntandika okupangisa nga rent yali $200. Nenjijanga business erinnya mpola mpola paka we natuuka nenfuna ruumu eyange. Era ku Nassau Road? Ku Nassau Road. Okay. Clientele yali eteba customer abo baali basinga kubeera baani? Amasomero basically betusinga okusupplyinga. Wali obafunye nga you have close contact ngera bafuuse ba ardent baba customer abo balubeerera? Nalina bangi n'essaawa zino bakyankubira. Okay. So you invested watandika na capital wa millioni 10, amasomero ba clientele obalina. Mu bufunzi wali okola sente? Nali nkola. Kuba business yali etambula nga buli nnaku 3 ndeeta ebintu ne biggwawo nendeeta endala nengenda nentikka ebirala nga buli week ngende Nairobi emirundi 2. Nga buli week ngenda ku weekend nengenda makati ga week nensobola nga byendeeta ngenda obituusa kuba akatale kali Virgin. Ngenda obituusa ne capital nalina mutono nobituusa nga ntunda bitunde ne biggwawo nengenda nenkola ki nendeeta ebirala. So business yali ekutte wali okikubye? Okay. So wali outsourcing buli kimu kye wali okozesa mu business eyo kuva Nairobi? Nairobi nali njayo mpapula. Mpapula zokka. Ng'ebirala tubijja ku Nassau Road kwebiri. Empapula ezo zaite ziriiwo? Wano tewali akola mpapula. Akola mpapula. Tewaliiwo factory ekola mpapula. Nairobi factory gyeri? Nairobi nayo teri factory. Naye waliwo company yaleetanga empapula n'esheetinga. Yamalanga okusheetinga nga ffe tugulaawo ne tutikka ku mamotoka ne tuleeta mpaka Kampala. Okay. So bw'otyo bwe wakolanga emyaka gyonna? Emyaka gyonna. Okay. Emisolo gyalinga gitya okuyingiza kubuta ku boda naki? Emisolo mu kusooka twatikkiranga mu groupage nga walingawo biroole kwe twatikkiranga nga akukyajinga ssente akukyajingira wamu akwa bintu byo nga bikoze eki nga bituuse wano. Okay. Mu biseera lwali tulina buzibu bwonna bwa nsimbi naki business yali taking off yali already mu take off stage nga tulina buzibu bwonna? Nali sirina buzibu. Okay. Business yali etambula bulungi nga ndeeta ebintu byange nga nkozesa ka capital katono. Ne business we yagenda ekula waliwo ebyampaliriza nentandika nenva Nairobi. Mukuva Nairobi nentandika ngenda India. Ngenda India nendeeta empapula. Kati India yange beeyi ku beeyi zijembadde nzifunirako Nairobi ate eri wansiko India. Kati wenva India akaseera katuuka twalina challenge Nairobi. Kati twalina challenge empapula kama kumanya kye kikujje Nairobi ogenda India ngate wano kumpi empapula zituuka zibula. Kati we zibula maleka capital katandisa okukola ki? Yali aleeta rwimu 1,200 nga ndeeta rwimu 1,000, rwimu 1,200, nvudde mu rwimu 1,200 ndeeta emmotoka 3 nga wiiki nsobola okutikkula emmotoka 3. Business netandika ng'ekola ki? Ng'ekola nga cash flow era waali ng'olaba ekintu kitambula n'obulamu bukola ki? Butambula. Ye business gye wasookera ddala okukola mu bulamu bwo? Mu bulamu bwange business gye natusookera ddala okukola. Okay. Biki bye wasoma?
Saasoma nnyo genda wala. Okay. Oba university kutuukayo. Okay. Nafuna diploma, nasoma mpaka nefuna diploma. Okay. Emirimu gyabula. Nentandika Nasaloodi. Okay. Ekikuze India, like India wasuubulirayo bbanga ki? Oba bintu empapula wazijja kumala bbanga ki? Era ogendayo mwaka ki? Ngende India yali 2018. Ekintwala India, Nairobi empapula zituuka, kampuni gye twali tugulako batuuka bagitunda, bagiguza omuyindi omulala. Kati mugiguza omuyindi omulala, kampuni ekiwusa emiwendo n'emisoso kwe tugulyako ki empapula. Kati ndi musajja mujagujagu emyaka gyange gyonna. Ngamba nfunye ntya bano ba supplier ababawa kuba ne bano tebakula mpapula. Yes. Nfunye ntya ababawa empapula. Kati olunaku lumu baakwata emmotoka yange ey'empapula. Mugikwata e Nairobi. Abagikwatira Uganda Revenue Authority yagikwata. Kati mugikwata bansaba waliwo certificate eya PIVOC. Yes. Eya inspection. Yes. Baginsaba. Kati muginsaba nange ngisaba yampaki eyali yanguza empapula. Kati oli mugimpa waliko contact ya muguzaki supplier wa muwaki empapula. Kati mo contactinga. We mo contactinga. Nengendo mo contactinga ngo already tugenzeeko e India. Nenge empapula za India si nnungi. Kubanga bo bakola cycle. Balondera ebino empapula bye tukozesezza. So quality omutindo gw'empapula si mulungi. Eza Kenya zali zivaawa basically. Eze bali baleta mu Kenya. Kenya empapula bali bazijja Russia. Abazijja China. Okay. Ne Indonesia. Nenga si India. Kati mwe embeera ya scarcity yaliwo. Ngenda ndeeta ki? Tuleeta nalina munnange gwe nali nkola naye. Bamuyita Carol Steven. Kati nga tugenda India nga mugambo manyi. Tusetule ku bigere tuve wano. Tugende tunoonye eki? Tusosinge katale akaki? Akalala gye tujje ebintu. Kati Steven waliwo omuyindi omulala. Omuyindi nga atugamba. Waffe bakola empapula. Tusobola okugenda ne tukola ki? Ne tulaba supplier ne tumanya tukola ki? Ne tukomawo ne tulaba ze bayinza otuguza. Kati ne tulinnya ne tugenda wa? Ne tugenda Buyindi. Tutuuka e India n'omuyindi yagikozesa nga advantage. Nga tutuuka eri tatukkiriza kwogera n'abaani? N'aba supplier. Kati nga nsubulayo container ezasooka. Wamwe eyo route twaleeta container zalinga 9. 2018. Tuleeta container 9. Tuleeta container 9. Ne tutuuka ne tukola ne tutunda ebintu ne biggwawo. We tumala obbimalawo atumaze obbitunda. Kati ziri ab'e Nairobi bafuna. Kati ab'e Nairobi we bafuna tugenda okulaba nga quality ya India tetujja gibiitinga naya Nairobi. Kati before nali nafuna contact y'abaani y'aba supplyinga ab'e Nairobi. Kati nsenvula mukubira essimu tuteeseganya angamba teekayo percentage weight wezituuka e Mombasa ng'osindika balance nga nti empapula ze bayita bill of lading. Yes. Kati nga nkwata kati nga ngamba Steven nga muganda nafunye supplier supplying abawa e Nairobi nga ngamba twakwesanga nnyo erinnya nga mpita jjajja nange muyita jjajja angamba jjajja eyo ntiddeyo sente zaffe tuyinza oziteekayo ne zikola ki? Ne mugamba nze ntaze Africa kanzikole ki? Kanzitikke kanzikole. Ngalabo ziweereza omuntu gwatalabako ali. Tamu meetingangako tamulabangako. Ankwata percentage gye yali ansabye yali 30% nga ngiteekayo nga bakola ki? Nga bazitikka.
muzitika nga zitambula mpaka Mombasa naye nga byonna ndi muzaala gwe nkola ki gwenzannya bwe zituuka e Mombasa nga mpeereza balance bandi awo nga wayise ennaku nga nnya nga DHL bankubira empapula za tukusiŋŋaanewa mbalagirira ofiisi yange wekola ki weeri nga nkwata nga bampa empapula nti nga nnoonya transporter nga mukwasa bill of lading aleete ebintu ebyo kubijja e Mombasa abireetewa e Kampala. Kati ekizibu kye nasiŋŋaana empapula tuzijja Russia yazituweranga mu Lolo oba Ruiru. Kati zituuka wano nga tulina osooka ozisala zidde mu sayizi gye tusobola ozikozesezaamu nga ffe F4 F3 bichewe bityo yali A1 kati A1 ozijja ku A1 then oziteeka cutting machine then osale A3 then otandika okuloolinga otandika okukola ebitabo. Kati waliwo omusajja bamuyita Aji Buyondo ngendo wa Aji Buyondo njogera naye nga ngamba kola ki leeta nja kushiitingira nga buli container agikyajinga obukadde 5 obw'essente. Kati Aji Buyondo nga tushiitinga mu kusooka tebyali biki bizibu kati nga naye yeebuuza ojja otya empapula e Russia ojjaji nkubanga nze nazigezaako dda competitors bo abaali ku Nassau Road n'abalala bali bakola ebitabo baali bazijjawo baali bazijja mu nsi ndala naye nga si Russia wa mu kusookeza empapula z'engamba yali newsprint newsprint ekyanga gye tukozesa mu mawulire nga gye mukozesa mu mawulire Daily Monitor bicho olupapula olwo ne bondi zino enjeru nga zetwala eza rim kati nga nzireeta nga agitambirira muzibu nga tutikkulira owuwe nga tusala empapula. Haji yali ali mu business ali naye ali mu bitabo naye akola ku Nassau Road yali azijjawo ezizi yali azijja ezimu nga azijja China Russia kubanga ensi zanjawulo ezikola empapula. Gwe naye ani yasooka mune mu business? Aji yansooka kubanga Aji be bamu ku basajja abakulu abali mu mulimu ogwo emyaka gyonna. Haji Buyondo ndowooza mumanyi. Yes. Olinza okuba omumanyi. Kati tutuuka ekiseera ng'eyo ngisala ng'ekola ki ng'eggwawo gye wajja e Russia gye najja e Russia kati nga nziramu nga nkola order ki endala nga ntandika otikka wendeeta wensalire wa Aji ati tabbu etuuka ewa Haji wali waka mwasaliranga wa office Aji ayina warehouse eri awo Nsambya wansi wa sharing awo wewali warehouse wakolera ebitabo bye ntegeddewo kati awo nasaliranga nagendanga nensalira then nenzira ku Nassau Road nenkola ebisigadde nga birina kukola ki okukolebwa. Kati Aji olunaku lukeera ku makya nfuna customer ye yali ayagala mpapula nga ayagala Ruiru ezo nga ngendo wa Aji nali mu store ye waliyo container zange 3 Aji mugamba soko mpeko container emu kubanga naine 2 zaali zize 5 nga 2 zikyali mu bonded warehouse nga sinaba zikirialinga ngamba Aji mfunye wano customer soko mpeyo container etya emu ngenda kuleeta neziri endala gwagendo zikola ki gwagendo zisala. Aji nga ngamba sijja kukola ki wampadde omulimu gwa kusala mpapula nze nina kuwa mpapula nga zikoze eki nga ziwedde kusalibwa nga nsala empapula nga agaana wagaana nga noonya ssente nga ngenda nkiriyalinga yeemu nga malanji woono kati wenjimuwa ng'obulamu bukola ki nga tutandika naye mu kusala empapula nga kyakola
muba muli makati musala nga ajja nga agamba naka order ka craft badde nsa musoke mumpemu wiki mmeka wiki 2 nsoke malizo sala craft mujja kujja ati wiki 2 nga abavuga omwezi kutya omwezi mulamba kati embeera negenda nga etabuka ngenda okulaba kati ogenda otuuka mu season nga season oluusi ekuyitako ningamba lwaki mbonaabona ebintu ne bijja nga byegobangana ngenda okulaba nga pesi kwe nali ntambulira sikyakola ki sikyagitambulirako ati nzira awo ne ngamba ki ekimbonyaabonya nga ntandika okwa-outsourcinga nga nina mashini gye njagala mashini eyo erulinga mu biseera ebyo mu Uganda mwali temulimu balala basala abalala abali basala kampani nnene tebakkiriza bagwira kati mulimu nga olaba Pick Fair mulimu Prime Geno mulimu Transpaper mulimu Bashirigi kampani nyingi ezirimu naye muna Uganda ali Aji kunze ku side yange ye yali omwangu gyenkola ki kuba nali mumanyi naye ng'akola ki kati ogenda okulaba bino bijja kutawanya nga vulugu ayitiridde bingi kuba neze empapula zenkugamba twekwatako amataayi aganyi enfulumye empapula zange nze guzaani yaŋŋamba kimu olina zifulumya ng'okoze eki nga zimaze okusalibwa n'engoma ati wengoma Aji agenze Russia naye aleese news competition etandise okukola ki ate wensalira ki wenkolera emirimu gyange ngenda okulaba sikyakola ki sikyamalako eŋŋamba lwaki sireeta mashini ekola kyakola ki kyakola kati nensooka nenkola nenoonyereza mashini agijjawa kati nenfuna supply mwenyine yamuwa mashini nemufuna wenamufuna nankubira naŋŋamba padde njija Kampala bandi awo nankubidde nga ŋŋamba ntuuse nga ŋŋenda nga musisinkana ambalira beeyi ya mashini kati nga ndowooza wenajja ssente mu capital wange ngule mashini ate mashini yeetaaga okuliikiriza empapula nja kuba sikola ki simalaako naye before nali neewolaawola njija ssente mu sentinale nzijjayo mu myezi 6 nenzisasula nezikola ki neziggwayo kati ntuuka ekiseera nga kibeerawo nga kimbobbya omutwe aŋŋamba kino nkivuddemu ntya ono munnange wenjogera naye yesi byaliko ye ayina byalowooza birala nze ate nina ekirowoozo kinene okusinga ku kyenkola ki yali ateekinga ntono nnyo yali atwala ntono nnyo ye ng'atya nnyo agamba nze okuteeka ssente mu ezo at least nkwata nengula ettaka nenzimba obuyumba bwange obwapangisa netandika okuŋŋaanya ng'ate si bye birooto byange ate si bye birowoozo byange kuba ekirowoozo kyange nali nange njagala kwogerwako nga Pick Fair we ziri nga njagala kampuni yange njikuze njikulaakulanye kuba buli kimu gye baali bajja empapula matiriyo yonna buli kimu ng'otegedde buli kimu bizinensi yonna njikola ki ngiina mu mutwe kati nga tekinneetagisa ate nga ŋŋamba amayumba nina wensula sipangisaawo nina n'amatakataka genkoze eki genguze kati nga nnoonya kweganga nnoonya boost ekiyinza okunyongera mu bizinesi yange ekole ki eva ku level gye ndiko etuuke ku level ki endala kati lumu mba nyimiridde awo ngenda okulaba emmotoka za UDB owa Aji nga zijja ntandika okunoonyeza ku UDB mwaka kyogo wajjukira omwaka ndowooza yali ndowooza 22 tuyingira 22 awo 22 kati wetuyingira 22 nasooka kuba mbaga mu kusooka pasa mukyala wange ajja owaka tugenda mu covid awo embaga yaliwo mwezi
yaliwo mu January 2020 naku z'omwezi 25 January okay 2020 kati nga nva mu mbaga tuva mu mbaga emirimu tuddamu okukola otuddamu okukola business ekola ki etambula kati tugenda mu lockdown tuwummula awo baasibira amasomero biki embeera teyali mbi buli kimu kyali kitambula ne ngamba mbadde nkola nnyo nga sikola ki siwummula kati eno kanyikozese nga gaapu ekola ki ewummulamu kati nga tugenda mu lockdown wetuva mu lockdown kati nina mukwano gwange bamuyita Dasani alina eddwaliro saidi ze Wakiso kati Dasani yasooka mu UDB asaba ssente wasaba ssente bazimumma nga bamugamba tokolifyinga funa ki ssente kuba yali talina kyayina nga ngamba naye pado gosobola twayingako kubanga gwe system ogikoze eki kuba twali twenyumiza emboozi nga mukwano gwange nangamba osobola okuswayingako nina gayi gwe nsobola okuconnectingako gayi oyo baali bamuyita yali yeddira nkima kuba nange neddira nkima okay kati nga mukubira erinnya sikyalijjukira oba baali bamuyita Sali kati nga mukubira nga ngamba ebisiika eyo ninayo nange projekti zange nja kulaba ku Sunday tukole ki twogere namusinkana Kiwenda olunaku lwa Sunday kati nga mbuuza ki kyoyagala nga mugamba njagala mashini nina obuzibu njagala mashini kubanga kyekikola ki kyekinsumbuwa nga ngamba nkubiraako enkya ngenda kuwa omuntu ajja okukwasaganya ali mu sekita yaki ali mu sekita ya business ajja okukola ki okukwasaganya tinga lutuuka ku Monday nga mukola ki nga mukubira we mukubira nga njogera naye nga ngamba nina namba gye ngenda okusindikira ku WhatsApp oyogere n'omukyalo oyo namubriefinzeemu ku kintu kyokola ki kyoyagala nga mukubira omukyala bamuyita Naabiri Emmire era ebbanga lyonna yabadde loan officer wange mu UDB nga mukubira nga bampita nga mbasinkana ngenda ku UDB nga mbakola kaki nga mbasinkana nga tufuna conversation nga tukola ki nga twogera bwe twayogera nga ngamba wandika teekamu application oleete ne proposal yo ebintu byokola ki byoyagala olage kyokola ki kyoyagala kati nga nteekamu application nga nteekamu ne proposal kati nga nzirayo Haji Buyonda alina omuvubuka bamuyita Henry mukwano gwange namugamba nina ekizibu ky'okuwandiika ki proposal ani gw'olinza okunfunira mpandiikire ki proposal nga Henry angamba naffe tulina yatukolera bamuyita Kanyike Dick bamuyita Kanike Dini Siddiq ngampe namba ya Dick ya Dean wampe namba ya Dean nga Dean mu contactinga nga Dean nga ngamba ojja kukolayo $2,200 just kuandika proposal okumpandikira proposal esobola okufiitinga kati kwe kuŋŋamba ojja kukolayo $2,200 kati ne tutandika olunegotiatinga ku $2,200 kati nengezaako okunoonya ku balala ngenda okulanga bonna bali mu lwenje etya ng'ate Dini yali ku ki yaliko wansi kati nga muga Dini sente zonsaba ki nyingi sijja zikola ki sijja zisobola mbadde nsaba okole ki onkwendereze ku sente ezo nga Dini nga tukoma mu $1,500 nga ndukwata nga nduwani Dini saazimuwa lumu nazimuweera mu bitundu nga Dini akola proposal nga tutandika okutambula ne Dini mu lugendo lwa UDB otuwandiika proposal neggwa
nga batuyita for a meeting. Meeting eyo yalimu nze Diini ne mukyala wange ne Mire Nabirye loan officer ne supervisor we bali bamuyita Okoti Diana. Okoti Diana supervisor wa Mire nga tutuula nga twogera kati sente zinasooka osaba zaali mu miliyoni 9 miliyoni nga 9 lwaki ze wasaba sente ezo zaali zigenda kukola kinaki sente ezo nali mbaze nti UDB enzimbileko warehouse kuba nalina ettaka ebusiika mu town ngali enkanawo ziri decimal 3 ziriko kolansi wennyini okay kati ng'ate ensula busiika ne ngamba wennaaba nkolera busiika kijja kunnyanguyira tinja kuvanga owaka nga factory eri busiika nga nina edduuka ku Nassa showroom yange eri kuki ogamba yali project package yange gye nali nkoze eki gye nali mbaze so kwaliko okuzimba warehouse kwaliko okunzimbira warehouse kuba ettaka nali ndiyina ng'olwedde ligule weeriri teriyina kye likola ki ne ngamba it is a value addition on my side we tuba nga twaddeko ki nze ogwange nwane sasulani nwane nsasula bank kati nenteekayo proposal ng'eri miliyoni 9 kati ku miliyoni 9 nga kuliko ne machinery kubanga kyekyali ekirwadde ekikulu ekintwala mu banka kuba gye nali mbonaabona nnyo bwe twatula mu meeting kati ninyo mashini bwe walaba bwagenda okunoonyereza ng'otegedde Haji Buyondo mashini gyakozesa gyagijja naki yali ekostinga sente mmeka mashini yali mu kusooka yali $5,500 ejja dola mwaka kyogo 2022 yali mitwalo kuba before okugenda mu UDB nga mmaze okugathalinga information yonna gyenkola ki okutuuka ku amount eno gye nateeka muki mu bbaluwa nali mmaze okugathalinga information buli kyenkola ki kyenneetaaga $5,000 ejja dola gyegya mashini kuba nange nalinawo mashini ezimu ze nali nkozesa naye nga nkolera ku scale ki eya wansi kati nga ne cost of production eri high kubanga ebintu ebimu waleeta olina oshiitinga omala oshiitinga ate olina okuluulinga omala okuluulinga olina ozisala nga n'abaana nkozesa bangi kati ne ngamba wendeeta ekyange eri mashini ekozesa abaana babiri be bagikola ki be bagikolako njagala osooka omumenyeremenyere how did you arrive to that amount of over 900 million Ugandan shillings yes warehouse tutegedde simanyi yali egenda costinga center mmeka warehouse yali mu $1,800,000 byonna ng'ewedde everything nga kiwedde ogateeka $5,000 ejja dola ngateeka $5,000 ejja dola byonna nga etuusa wano ng'ogituusiza ku warehouse oba exclusive of taxes yali FOB okay mashini wano tezisasula musolo okay ziri exempted kubanga import duty tabeerako ku machinery kati ne VAT osaba ebbaluwa ne VAT naye ne bamukola ki so toyina musasula gonna osasulayo ka 6% aka withholding tax yes. Which is lower yes component ya gundi nalina gundi FOB price kati nga ngenda kwongerako cost za flight that is India Mombasa kuba machine yali eva India kati nga teko ne transport from Mombasa up to Kampala kati cha transport tekyali challenge jendi olw'ensonga ne wennali sina sente already olwa erinnya linayina n'emyaka gye maze mu business nga bampa credit nga company ezireeta ebintu zimpa credit ya mwezi mulamba ansobola okuleeta ebintu bya mitwalo ng'ebiri ejja dola nga sisasudde at the end of the month nenkola ki nensasula kwegamba yeyo offer gye nayina kati
ebyo yali challenge kuba nali manyi sigenda sasula musolo after all kati ngambaze nja kuzimbako kati nga njagalako ne forklift kati ngatize ne ku machine ze nakola ki ze nali nina kati we tutula mu meeting ne bammire we tutula mu meeting nga mmire ne Dana nga bagamba okusinzira ku bbaluwa gye wawandiise banka tegenda kuzimbira tegenda kukola ki kuzimbira naye banka tegaba machine netakuweerako working capital ebibiri bitambulira watya wamu nengamba mbadde nkozesa emitwalo capital gwe nkozesa ali emitwalo 10 egya $. Wano bagenda kumpa 250 olafula emitwalo nga 7 engeri business gye njiruddemu nja kizanyi nja kuzanya ntukole ki ngatewo nzireyo gye nkola ki kati nga nkola ki atumu bagamba tugenda baddira waga banka egani tejja kuzimira ne tugenda kuwa milioni 65 okuva ku lwenda mu mmeka okuva mu lwenda mwana tugenda kuwa milioni 65 naye ogenda kukola ki ogenda kwezimbira nembagamba wama musazeewo mumpeeyo ekiwandiiko ekikakasa ntandika okukola ki okuzimba nime kuzimbira muki mu bbanga kati ne badraftinga term sheet eno term sheet eyo bagimpanga ennaku z'omwezi 13 August 22 naye ebbaluwa gye nagiteekayo mu July azali ennaku z'omwezi 15 July esaba ng'egendeddeko ne proposal dini gye yakolera dini gye yankolera okay mu July 15 22 kati eno gye banziramu mu August 13 22 kati eyo yali empa instruction eyokukola ki ey'okuzimba warehouse then bampe 250 bampeereko neki ne machine ngenda okulaba ekirooto kyange kye nali ndoota kikoze eki kituukiridde ne mbagamba sinsi mumpadde kino kantandika okukola ki moment just abantu okubagiriramu lender Uganda Development Bank Limited borrower party international company. This is a small medium scale, yeah, limited SMC. Facility, trade finance facility, the B then the term loan amount, okay, broken down here, okay. Eno gye baakuwa oluvannyuma lwa like Muhammad Andama ya director investments. Okay. Yagisaininga adeyo gye bampa moment ene ebbaluwa gye baako oluvannyuma lw'okuba wandiikira eri yali mu obukadde olwenda thereafter kiki ekyaddako bwe baamala ogimpa construction n'etandika kati construction we yatandika construction wagikozesa nsimbi zo nagikozesa sente zange najja sente mu business yange okay. Nenkola plan ne tusenda ettaka kuba waliwo okusenda ettaka liri yogambye erya decimals 3 ku decimals 3 tumala osenda ettaka ne tutandika construction eyo yamalako milioni nga 3 okuzimba facility eyo kubanga plan yaliko offices neŋŋamba ekisinga obukulu kye neetaaga warehouse kyekisinga obukulu office wennaaba ntandise ottereera office nja zikola ki ojja kuziteekawo nja ziteekawo ekikulu mulimu gusooka gukole ki gustandinge then ne tutandika kubanga before
ngenda okwapplyinga loan eyo. Company yange bali bagita Pad International SMC Limited. It was a single member company. Ne bangamba tebawola single member olina okwongeramu ki ba director abalala. So tebawola sole proprietorship. Wekyali kitegeeza. Kati nembagamba kale tewali buzibu. So company nogenda mu URSB no nenkola paperwork nenkyusa byenkyusa nenyongera mukyala wange nga another director ne muwa shares then ne batandika otusaba kuba paperwork wa ne bangamba I pay 1% of the processing fee. That is 6 million, 1% of that amount of 600. Baliagala obukadde lukaaga mu buta lukadde lukaaga mu emitwa 605 million emitwalo ana mwenda mukakaaga. Yes, that was the approved amount. Bukadde lukaaga mu butaano mu ebitwalo ana mwenda mukakaaga. Kwezo kwaliko to just breaking it down. Okay, then ogena company ogikyusa ogijja mu sole proprietorship ogiteeka mu limited by guarantee over by shares. By shares. Kati ne bansabirako basaba ebintu bingi. Wa bank eyo totomala gagiyingira ng'ovudde. Era oba sente toziina tosabaayo loan. Kubanga on processing fee ate olina ogitoola mu nsawo yo. Milioni mukaaga emitwalo 5 zina business z'abantu ze zitandika. Yes. Naye kati woba ozitadde just processing what? Ku processing alone y'obukadde olukaaga. Y'obukadde olukaaga. Kati ne bansaba ebyapa byange ne mbibawa. Ebyapa nabawa ebyapa 4. Ebyapa 2 nga bya warehouse. Ebyapa 2 byali byawaka. Wango owaka nali ntudde ku ttaka lya eka 3 nga kuli amaka gange. Warehouse ya decimal asatu. Byonna ne mbikola ki ne mbibawa ne babiteekako mortgage. Ne bangamba kuba nasooka ne nkola valuation yasooka nga tetunnazimbawo. Ne baddamu ne bangamba womala ozimba kubanga it was a condition under the what? Under the contract. Olina okuddamu to revalue. Tulabe kyotuwa kyenkana ky'omuwendo gwakyo. Bwe bavaluing before construction 30 decimals zaali mu million first sale. First sale yali mu million 2.4. Wettaka lyali ku kkubo ne facility yali egenzeeko. Nongamba before nga tekunnagendako warehouse. Before sente zaali ntono oba value yateekako million oba zaali mu 3. Okay, naye nga mu biseera ebyettaka eryali linza tundibwa ssente mmeka kuggwe? We naligulira oba? Mu kaseerako mu mwaka wali yagala ofunira looni eyo. Tiwali oyinza ditunda ssente? Ssente zaali ntono. Kubanga n'ekitundu nti kyali kyalo. Enkulaakulana tennabakola ki? Kubanga wenkugamba nagulawo ndowooza yali 2017. Nagulawo million 2. Kati nengenda nga nyongera okugaziwa. So million 3 olaba zaali fair enough. Zaali fair. Katugende ng'otaddeko warehouse bavaluing ameka. Ne bavaluing first sale gye njukira. Yes. Zaali mu million 2.4. 2.4. Kati ewaka nga batadde mu 16. Kuba nalina valuation 2. Yes, I know. Nalina ez'ewaka neya warehouse. Ey'ewaka bavaluing ameka? First sale yali mu 16. Nga kuliko ennyumba kuliko buli kimu kyonna. Kuliko buli kimu kyonna. Awamu kumpi bwe bukadde 4. 4 ng'era tebutuuka ku kati ku lukaaga baali tebampa value ya bye nnayina. Baali tebatunuulidde byange byokka.
machine yokka machine nga machine yali security. Yes, true. Okitegeera kubanga there is asset finance and working capital. Kati ebiri mu 5 byali bi standinga ku ku byemba wadde ebyanga amataka gange. Kati which obukadde ebina ya we are actually equivalent. Yes, ku Lukaga ngoga seko machines. Kati ebisatu mu 5 naino contributing ako 20%. Then balance bank emukolechi I'm topping up. Nkutegeera. So wakati okumala okuvaluing abavaluing what followed next kyekyaddaku obamala ovaluing abansabye trading license mbi bawadde auditable box nzi bawadde tax clearance from URA nji bakoze eki nji bawadde obamala ebyo byonna nga biwedde nga byonna mbibawadde bampa contract kati nfuna contract mu December 16, 2020. Okay. Your application for an asset finance facility of that million bukadde 3.5 mu 5 mu mitwala na mu 9 mu kakaaga. Okay. Yali egenda ku amount B, okay. And a trade finance facility of okay. 2, okay. So kati kino kyali mwali mumaze okugenda mu ndagaano awo bamaze okulambula warehouse bakakasizza ekola ki weeri ezimbiddwa kubanga condition eri mu ndagaano eyo egamba sooka ozimbe ki warehouse sooka ozimbe warehouse then tukwe machine warehouse machine wezinaatuula yakuba bali twasajja approving nga ezigenda okutuula okulaga tewali then tujja kuwa ne working capital kati ngisayininga application fee ngisasudde ukadde omukaaga mbisasudde bataddeko stamp duty byapa babitaddeko mortgage company yange bawandise mu URSB bagitaddeko gundi eno certificate of mortgage ya URSB. I hereby certify that a debenture dated 31st day of March the year 2021 created by PAD International Company Limited for securing garnishing 605 million 496,000 only on this day pursuant, okay. Yeah, we byonna bikolebwa accordingly to the law cause bino byonna mbimanyi. Yes. Kati wetwamala ekyo ne baŋŋamba mire naŋŋamba sooka oteekeyo ebbaluwa ndowooza omuzannyo gutandikira awo osooka osabe working capital. Wait. Mu ndagaano eno oluvannyuma lw'okusayininga bamaze okukkaanya kweri sente za proposing bane muzze ku Lukaaga bukadde 605 then bakuwadde endagaano endagaano yalimu byonna nti balina okuteekamu working capital and what and machinery era tewali we yali estating nti olina okuwandiika osabe working capital. Wano wasabanga owandika information ya supplier. Yes. For them, they don't give you cash. Yes, I know. On your account. Bakusaba letter invoice as a supplier agenda okuwa ebiki ebintu then owandikireko ebbaluwa ng'ostatinga buli supplier sente zagenda okukola ki okufuna then womala
nga basindika ki? Yes. Nga basindika ssente ezo. Kati ebbaluwa mwagiwandiika esaba working capital. Ebbaluwa nagiwandiika nga nsaba request to proceed with the disbursement of the approved loan facility. Nagiwandiika nga ennaku z'omwezi 22 Maachi 2021. Okay, empapula tugenda zekenneenya lumu ku lumu. Kale, wano request to proceed with disbursement of the approved loan facility. Reference is made into our early correspondences regarding the fulfillment of our obligations according to our approved loan conditions precedent. We've been able to construct. Oh, okay, wano gwa wandiika. Awaze ndali mpandiika. To construct the premises on our land. This is March 2021, eri December. Yes, okay. Like warehouse wagimaliriza mu mwezi? Nagimaliriza ndowooza enza okuba either January oba December. Okay. January 2021 oba December 2020. Kati nga tukola ki? Nga bakwata ssente milioni 2.5 abazisindika mu companies enabawa baba supplier baali babiri. Aba omu wampapula nga wampapula bonna bampapula. Bonna bampapula naye nalina ebika by'empapula bya mirundi 2 bye nali ndeeta. Nga companies mu eri ye Russia? Yali supplier naye nga sijizijja Russia. Okay. Empapula ezo zaali ziva India. Okay. Kubanga kwaliko eza India. Kuliko neziva China. Jenna empapula sente ze bakola ki? Ze bampa. Kati bampa sente empapula nezitandika ne bakola nezitandika otambula. Wezitandika otambula envuvumo zitandika eza COVID okumeka. The second wave of COVID-19. Yes. Kati ziba zituuka e Mombasa. Na container zituuka e Mombasa. Ne batuggala ne baggala buli kimu. Kati ninyo ba supplier bafuna sente meka bazibaweereza sente zaali tezimala ku bintu bye nali nsabye. Sente. Ba supplier baba wa sente meka? Baba wa milioni 2.5. Ze ziri kuno. Baziba wa milioni 2.5. Ze zakola ki? They had to supply papers only. Papers only. Okay. Kati abaali bampapula bokka. Ne bawa milioni 2.5. Ne sente ezo zaali tezimala. Nalina okutopinga up. Nga nze nganze. Kye kyali kibulako lwaki zaali tezimala? Zaali tezimala nga we nkugambye nti nakkiriza. Olw'ensonga ne ngamba kasa ekibadde kinzita bakimpadde. Kubanga ekiruubirira kyange kyantwala mu banka kyali kya kyuma. Machinery kye kyantwala kye kyali ekikulu. Nali nziyina mu mulimu nali nkola ki? Mwendi. Ng'ekiruubirira kyange kyali kya mashini. Kubanga yali kye kyali ekizibu kye nali nkola ki? Kye nali nnina. Kati ne bampa 2.5 ne bigenda ku ki? Ku mpapula. Kati nalinawo sente endala. Ne bakola production neggwa ne batikka. Kubanga the beauty with gye tujja empapula, you don't pay full amount. Yes. Yeah. Lwakuba bano bakuno babawa nnyingi. Ate nali sinanga agent stopping. Nembaga zonna muzikole ki? Muziwiring. Ne normally we pay 30% of the initial amount. Of the initial amount. Then the balance we bituuka e Mombasa n'obasasula ne bakuweereza empapula. Kati byatuuka e Mombasa ne mbakiryalinga balance waabwe. Yali asigadde yali wameka. Sikyajjukira bulungi.
Okay, nenga obukadde 250 bwali tebumala walina okwongerako ezizo. Nalina okwongerako ezange. Omuntu ayinza okwebuuza lwaki tewatandika na kyuma because ye yali goal ya ultimate goal kyekyali ekiruubiri. Anti ekyuma tekitambula kyokka. Ekyuma kituulawo wali naye empapula ze zifeeding ekyuma okukola ki? Okubeerawo. No pade soko indeko. Bade manyi nti wali osobola okugaa nti kantandike ne I don't know n'ekyuma kijje. Is it a condition nti akuweze ekyuma alina okuleeterako empapula? Mu kusooka loan officer ngamba sooka osabe working capital. Yes. Kubanga twali tutambulanga sirabawo kyonna nga buli kimu kitambulanga ekikola ki. Ne ngamba maybe tomanya kansooka enteekeeza ki. Kati working capital wasaba mmeka? Working capital yo yali approved 250. Nempandiika ebbaluwa ng'era nsaba 200 mmeka? 250. Kufunye. Okitegeera? Kati n'ensonga endala lwaki nakkiriza kyeyaŋŋamba being nti sente ze nali nkozesa nali nzijje mu business nzitadde mu warehouse ng'ate machine etwala emyezi 6 okukolebwa. Ontegeera? Okukolebwa machine production yaayo okugikolebwe. You order then ne bagikukolera. Ne batandika okukola. Okay, tebeerawo nti ready to tebeerawo. Okay, nkufunye. Kati nenzikiriza kiri nti bampe then nga tuli nga tutandika ne ku kya machine. Yes. Then binsiŋŋane nga ndi already mu system nkola ki? Ntambula. Okay, nkufunye. Okitegeera? Nenzikiriza emeka? 250. Kumbe enzikiriza ezitandika era ezikola ki? Ezisembayo. Okay. Kati wenfuna 250. Kati nyo wali okozeko due diligence okakasa nti buli asaba sente mu UDB ayina okugira ayina okufuna working capital. Ekyo bakiŋŋamba ndi nabo. Oli nabo. Okay, tujja finding out. Oba buli asaba bayina okugirira mu baŋŋamba tetusobola gaba machine nga teriiko working capital. Ekyo nakitegeera ndi ku desk nabo. Okay. Nga tuli mu kuteeseganya. Meeting eri yasooka gye batwaliramu proposal bakikugambira mu meeting? Bakiŋŋambira omwo mu meeting. Kwe kuŋŋamba. Lakini gye wagenda n'eddiini? Gye nagenda n'eddiini. Okay. Kwe kuŋŋamba nti kwata ekkubo ogenda ozimbe ffe tujja kuwa machinery tujja kuwa n'ezikola. Working capital. Okay. Ngenda okulanga it is a better deal. Yeah. Kubanga kye nali nnwanirira wera sente ze bampadde tezimmala. Naye ate machine gye ekiruubirirwa kyange machinery egenda kunkendeereza ku expenses zembadde nkola ki? Zembadde inkalinga kubanga wakwatanga ebox emu ng'ebox bagikucharginga 15,000. Kangamba oyina ebox nga 8 ate 15,000 tayimuzi 8. Ogenda okulanga sente oli mu sente ki? Okukubira mu layini z'ebitabo nga sente oli mu nnyingi. Kati oli akwadde machine togenda kuddamu spendinga sente ezo. Noga sente zembadde spendinga kubali njaze sasulanga ani? Banka. Yes. Sente zembadde ngira njaze sasulanga ku banka nwanise ebbanja likole ki? Liggweyo mangu. Kati working capital mufunye? Working capital mufunye. Sente zigenze mu ba supplier. Yes, ebitabo. Ba supplier batise empapula. Empapula zituuse Mombasa. Wezituuka e Mombasa, President Museveni aggalawo ashatinga down economy yonna. Zaali tezinnayingira, zaali zikyali Mombasa. Ne baggalawo. Naye nga nina access kuzikola ki? Okuzijjayo. Naye nga wenino biteeka. Kuba naye so bitwala busiika. Busiika tewaali machinery. Kuba oli ayinza okwebuuza lwaki tewazitwala wa? Kyembadde ngenda okukubuuza warehouse already yaliwo. Ne bingi nti production line zonna zaali ku NASA. Kati ng'ekintu alayi busiika ebyuma ebimu sibiyina. Kati nga nina sigala nga nsooka kolera. Zaali zigenda kutuula. Zaali zigenda tuula. Okay. Nina sigala nga nkolera wa? Ku NASA. Nkolera mu system gye mbadde nkola ki? Gye mbadde ntambuliramu. Kati nga nkubirawo na mukwano gwange Biden yali mu mask. Amukubira nga mugandro. Yali akola masks.
yali akola mu mask shipping line. Zineza. It is a shipping company. Oh, okay, okay. Mask shipping line. Kati nga mwakolera amugamba Andrew company ki joyinza okunfunira yinza okundetera ebintu bino kuki ku bbanja. Anangamba naye saa zino nga baagala ssente kubanga covid nabo yabakuba. Waliwo obuzibu bwa container nga container tezirimu mu katale nga n'ebbeeyi eriki eri waggulu. Kati ez'empapula nazifuna eza transport naye sizikola ki sizirina. Kati naye nasigazaayo akaapa kange ng'ogyeko ekya warehouse ng'agyeko bye nabawa n'awaka ani naye akaapa kange ka Africa nako kali mu busiika. Ngenda numbagana Centenary Bank kuba nali neewozeemu ebbanga. Ali ne mukyala wange mwe namujja mwe yali akolera ngenda nsaba looni. Bwe nagisaba yatwala wiiki ng'emu nga bampa miliyoni 40 ana. Bampa miliyoni 4 nga nzikwata nga ngamba Ndulu nsooka nfunira nga mugamba kwa maski eina inland transportation baina ostage ali masking ngamba zine bbiri ezajjidde mu mask tugenda zireetera mask ejja zireeta osasulye wano nga zikoze eki nga zituuse kati nga neewala Damrage ali ku pooti y'e Mombasa obutamukola ki obutamuyingira kati tutetenkanye eri n'essensi oyina empapula katufuna alinza ogivuga agireete nayo mpaka Kampala nga wotetenkanya nga muganira sente zendi mu kulwanako mu bbanka. Ndowooza tandika ku kino zigira zitambula zo ziveeyo kubanga olwedde baali bandeetera ebintu nga bandeetera nga wempisiza ddala ebintu byange nga ndeeterawo ddala container ng'omwaka mbawa container eziwera oluusi 2 kati nga ekyokundeetera tekyali ki kati nga ebintu babivuga nga bituuka wa mu warehouse ebimu nga bijja mu mask kuddamu kweri awo ku industry area ku 6th Street ng'ebirala bijja ku Liberty eri Nammanvi. Kati ebituuka nga babitikkulako kubanga transporter watuusa ebintu awabwi order wetakwata ku bintu ebyo oba tafulumya ebintu ebyo nga tasasudde nkyamubanja agiwa wali mu ofiisi yaabwe. Kati era tosobola bijjawo antiru nga bafunye ebbaluwa okuva wa transporter ekuauthorizinga okugjawo ebintu ebyo. Kati bigenda otuuka nga bitambula nga bituuka. Bwe bituuka nga bibeera mu warehouse nga tubeera mu covid ogwe twalingamu nga tulinda president leero ajja kwogera wiiki ejja ajja kwogera kuba nali nange nali sitambula kubanga bakola intercross district nga tosobola crossinga one district to another kudda mu ndala. Ate challenge nalina awazi ni Luwero kati nga no crossinga Wakiso crossing ne Kampala it was a tug of war. Kati kyenakola nensigalirayo ddala mu kusigalayo nange nalwalira mu covid nange becoming a victim wachi wa covid. Kati nga tubeera mu eyo embeera nga container bazivuga nga bazireeta wa e Kampala. Bazireeta e Kampala nga njogera ne Kigundu yali ankolako mu Centenary Bank nga Kigundu anfunira loan ey'obukaddaana kati wanfunira loan ey'obukaddaana kati siina za musolo ebintu bikoze eki bituuse ate bye nnina mu dduuka bye nasigazaamu tebitambula olwa covid yaliwo okitegeera amaduuka gonna maggale amasomero maggale akatale kange buli kimu kyali kiggale. Kati bampadde emyezi 6 kuba looni ya working capital yali ya myezi 6 eya machinery ya myaka emeka 5 bampadde emyezi emeka 6 mwenino zikola ki okuzizzaayo. Kati sente ezo nga ninazizaayo mu gwa 11 20 mu gumu kuba baali bancreatingidde account in DFCU nga in fact sina kuddamu nakozesa account yange mu banka yonna
program yaliwo nga sente zentunda zonna nina zibankinga kwa account eyo ya DFCU nga UDB yaginako obuki obuvunanyizibwa nze access gyenjinako eri manya gange ga company yange access gyeninako ya kudipostinga kochi sent sina access ejja kochi in access ya deposit but no withdrawals kati nga bankuletingira ki account amala okunkuletingira account nga ngenda nga bituuka biri mu bondi we bituuka sente ezo njukidde bazimpa mu gwa kutaano eza working capital obukadde 2.5 nga zina kuddayo mu gwa 11 2.21 jukira tuli mu covid amaduuka magale yo clientele bonna buli omu ali affected eggwanga liri shut down ndi waka ndi mukulya kuze nakola ki ng'ate era wazifuna mu covid-19 ndi mukulya ze nakola ki ze nakola edda ati wetumala ng'ebbanga litambula tuli waka tulina president aggulewo baguddewo ebimu bakukoze eki bamaze baguddewo akedi sijjukira bbanga we baali zigulira naye bazigulira wemanjukira gwalinga gwa 8 gwa 8 gwa 9 kati bamala otuggulamuwo vulugu atandika ntuuka nga bamanja obukadde 7,400 rent ku Nassa Road we nali mpangisa nalina amaduuka 2 edduuka limu nsasula 2,800 erimu nsasula 2 kati bammanja obukadde bumeka 7.5 kati bammanja obukadde 7.5 kwe nali mpangisa ekizimbe kyali kya Aji nga atuwayo weeks meka tayagala munyumiza mboozi ayagala ki sente ze ng'enjegere zitandika kudduuka kati nga kwokolayo oba okoze 3 galina okwambuka wa oyina abaana b'okozesa nalina ttiimu gye nkola nayo kuba nalina abaana baalinga baweranga 8 nga mbeetaaga nkoze nabo ebbanga ki dene nga sina ngeri gye ngukola ki nti mbakendeeza nga ngamba bijja tere binaaterera tujja kuddamu tukole ki katulwane mwene embeera gye tulimu ejja kukola ki ejja tuuke ekole ki kumbe ngenderera ate ebintu biba bamaze otuggulawo tutandise otambula mmere nga nkubira nga bapadde ebbanga nga ligenderera onaasobola osasula sente zino muoba obudde amugaye kituufu sente sijja soba zikola ki olw'embeera eri mu ggwanga ate nammwe gye mukola ki mira akukubira akimanyi nti eggwanga liggale lyonna buli kimu tekikola naye bo balina okubanja working capital waali baamukuwa buli kimu kyajja naye nga n'empapula tezinnayingira ggwanga aziyingidde eggwanga kati ziri mu warehouse ziri Kampala ziri mu zi warehouse naye tezina kuyingira mu mikono gyange tezinatuuka busiika nali ngenda ziteeka ku Nassa Road kati mmere yali ampa like a piece of advice nti wandisabye wandiwandise n'osaba extension period ey'emyezi 6 on top of omukaaga gye basooka okukola ki gufuuka omwaka jjukira amagobeera gakola ki kugamba yali provision UDB gye yangabira simanyi oba n'abalala we yabakola naye nze kye bampa ye offer gye balinga gye bakola ki gye bampa ya extension eyo ki period gap gye naliko from okusasuya mu gwa 11 nyongereko mu myezi 6 nempandika ebbaluwa mala okuwandika ebbaluwa ne bajja ne bakola investigation kituufu ebintu byatuuka oba tebyakola ki tebyatuuka ne mbateeka mu motoka yange
nembavuga nembatwala ku Damuko bali babiri n'omuvubuka omu muvubuka sikyajjukira mannya ge ne tugenda ne kuki ne ku Liberty naye ne bakebera ne bakonfaminga nti kituufu ebintu byatuuka then ne bakola extension ey'emyezi emirala emeka mukaaga tusa mu April ba May 2022 kati tutambula kati we tutambula kati noonya engeri jjukira nina ebbanja lya Centenary abukaddaana ana nino zizaayo buli mwezi obukaddaana obwaleeta ebintu obwasasula transport kati ntuuka nga ndaba binsobedde nebuuza ku clearing agent mugamba naye URA tegabako credit nsobola okukola ki nsobola okugyayo bino ebintu kubanga charges nga ki charges nga nyingi nga zindya charges nga zindya nga ngamba bagaba naye bizibu muko byetaaga nga tulina omunene gwe tukoze eki gwe tuyiseemu byetaaga nga tulina omunene gwe tukoze eki gwe tuyiseemu amugamba munene ki ngamba waliwo bakamisiona be tusobola otuukirira biki ambeerako kamisiona gwe ntuukirira nga ngamba tekisoboka etteeka baba bakuyambe babijjawo tebakyagaba maki bakyagaba mabanja kati eno ya October 12, 2021 request for installment payment of taxes of 3 containers ne baziteekawo wajiba wandiikira nga 4 October 2021 ne bakuddamu nga 12 October mwezi gwegumu mwaka gwegumu kati eyo ogifuna nagenda wa mukulu yennyini mukulu Rujochi ne mukabirira ennaku yange nemugamba ebintu bimaze mu bondi ebbanga ddene storage webyeyongera okulwayo ebintu bagenda bitwala ate sente sikola ki siina nga mbuuzi olinako mmeka nga mugamba nja sobola 20%. Marujochi awandiika ebbaluwa nga instructinga Abe ye yali commissioner customs nga Abe nga tugenda wa Abe nga ngamba etteeka ligamba tuba tugabe credit tugaba 50% nga Abe agaana ebyaffe bye tukoze eki byemuteesezza ne mukama we waggulu nga tuddayo nga tukaaba teyanzibuwalira yanyanguyira kingoddayo wa Rujochi ng'akkiriza okusaba kwaffe ng'addamu nga instructing ani Abe ng'amugamba kolanga ebakoze eki kolanga ebakoze eki we basabye nga batuwa ebbaluwa eyo nga batukkiriza nga bata container 3 nga nsasulako $16,000 document mpanvu 16 ku 8 kuba wali obukadde 8 mu emitwalo 7 mu kakaaga mu 369 yes so why not sasula total for the 3 containers yes nga nkwata $16,000 nga nzisasula kubeeraga nti you were required to pay an initial deposit of 20% gye wali osabye plus clearing the balance in 3 equal installments in 3 months. Yes. Ne installment gyeri wansi. Oba gibikudde. Ng'obikudde empapula eziddako.
Yes, obukadde 16 mu emitwalo 15 mu 12 mu 84. Interest rate yali ku 24% per buli mwaka. Import duty bukadde 2 mu 8 mu emitwalo 42 mu 14 mu 11. VAT yali wa 18%, yali bukadde 5 mu 6 mu emitwalo 28 mu 10 mu 11 withholding. Eyo bamukugira nali I was exempted. Yes, wali exempted. Infrastructure levy 1.5 ze million enyamu emitwalo 26 mu 13 omugatta awamu less paid taxes obukadde 8 mu emitwalo 2 mu 6 mu 2 mu 3 mu 6 obugatta ku 88 okutolako rather ya okutolako ku bukadde 88 mu emitwalo 9 mu 6 mu 9 mu 6 mu 5 mu 9 batolako ye withholding tax ndowooza obukadde 8 mu emitwalo 2 mu 6 mu 2 mu 3 mu 6 ne bakomekeza ng'oli mu bukadde 8 ye yali wali omugatta awamu. Client already paid part under zizi basasule 16. Okay. Receipt za payment. Okay. Buli kimu negundi ya Centenary Bank, bikuvya dale bye Mombasa and everything. Okay. Document nene. Buli kimu wano kiggwa lujjo kimukkirizganyiza ebintu babita. Osasuddeko obukadde 16. Ebintu babita tebabita nti lwogitaddeyo kuba yali process yatwala wiki 2 okutuuka okuziririzinga. Of course tebabiteerawo ya kuba twalina okugenda mu MOU, netuva mu MOU netugenda owa officer atwala bondi zonna mu Uganda nga alina okonfaminga, jukira alina okonfaminga oluusi tabeera mu office. It takes some days mwafunye obubaka oba temwabufunye balina okukakasa mu bonded warehouses ebintu ebyo gye biri. It is another day. Kati netumala like 2 weeks. Netumala netukwata ebintu ebyo nebikola ki nebivaayo. Bwe byavaayo ndowooza tubale nti byavaayo mu gwa 11 221. Kati netudde ajokera kati embeera evuddewo naye buli mwezi nina oteekayo sente mu UDB mu Centenary Bank. Yes. Ne URA inosasula eno ne rent wagundi ne rent w'ekizimbe atambula road tanaba. Yes, inosasula. Kati eyo nanvuddeyo gye nina okutunda ebintu akatale kaggale. Ofulumya okuyingiza toyingiza. Ate bonna baagala sente zaabwe tebaagala kuwuliriza. Ontegedde ate nga tutambuliramu eyo embeera renti weegayirira bannange agiyamba nze njagala zero balance. Otunzeeyo obusatu kati ne tutuuka ng'oluusi twalinawo cutting machine ng'eringa yetubeezaawo cutting oluusi ekozeeyo 5 egyo abaana bye bagigabana waga mugabana ezo kati nga nze sikyayingiza mugabana ezo nze nja kwetetenkanya ne bakola 10 luusi oli najja n'akutwalako ka order n'atwala ebintu nga akakadde kasiŋŋaanawo ebizibu olwedde ebikola ki ebiriwo olina okugjako zambuko wa aji wa renti. Kati n'abaana balina otambula musobole okukola ki kampani mugikwatire ekole ki ebeerewo. Kati tutuuka batuggulirawo balangirira amasomero bagenda kuggulawo ndowooza 2 weeks. Amasomero gagula mu January.
Yeah. 1st January. Loza ne batugulawo ne bagagulawo December. Kati ka season yako ke twakolamu. Ati mbanna akava mu ka season yako papa. 222. Yuwala energy n'enteekako n'ejja n'enzigala. Baagala ssente zaabwe. Ne bajja ne banteekako ekibaluwa. Ne bajja ne banteekako ekibaluwa kandaluwa n'oba. Bajja ne banteekako ng'okyalina ebizibu bya rent biki olwo Haji ku kizimbe ng'ali atya? Haji yayagala ssente ze ebirala tonyumya. Ebirala byonna onyumya ssente ze zimuli mu ki? Yayagala ssente ze tayagala birala. Ati bajje banteekako. Yes, ono January 28, 2022 bakagulawo. Demand for immediate payment of tax arrears owed to MS Uganda Revenue Authority. We are debt collectors bayitamu quick way auctioneers and court bailiffs. Bali ku London Chambers. We kindly arrange to pay all your taxes. Yadenga mwali mukanyiza nti osasulenga 20%. Period yali eweddeyo bampa 3 months. Bali bakwadde emyezi 3. Okay. Kati nga bagamba olina okusasula emisolo gyo gyonna egy'obukadde 5 mu 3. Mu emitwalo 9 mu 2,265 saako obukadde 4 mu emitwalo 85 obwa okusoloza ebbanja lino debt collection fees ne costs on receipt of this letter, failure of which we shall enforce the warranty of distress attached hereto by way of distraining your movable properties or temporarily seal off your office, business premises till payment of the said tax arrears and our debt collection fees. Awamu walina okusasula obukadde 53 ogatteko obukadde 4 oli mu bukadde kumpi nga 7 anyway. Edduuka baligala. Edduuka ne baligala ne bateekako balisiiringa ne bateekako siiru. Maduuka gonna bwa walina abiri. Okay. Kati awo nali erimu nditadde. Kati nga nsigazza lino erina abiri. Nali ensigazza. Erimu pressure weyayitiriro nnyingi. Nenga kati kantandika okwefunza. Erimu n'endita n'ensigaza edduuka litya limu. Kati erimu aje kuyambonyabonyeza. Kati bwe tuba tumaze nga nkuŋŋaanya nga nkwata miliyoni 27 ngena nsasulako ku URA ku ziri 5 mu 3 kwata no mu 3 manziramu neekomitinga nga nono omwami owakwikiwe auctioneer bagaba na sina sente zasaba ki nyingi nga ngenda yo ku office ye nga agaana kati nga nzirayo noli gwe yagira nga ayogera naye nga ngamba mweyo obukadde 2 kikole ki ajja akole ki akugule kuba yalina okukola ki okugulawo nga bajja bakola ki banzigulawo kati amira nkubira ngamba since toyina sente twande considering bino ebyapa byo kuba ze twakuwa kusigalako sente kuba the value was in 400 million bampako 2 mu mmeka mu 5 yes kusigalako sente tusobola obiconsidering ne tusindika 20% wa India
ne mugamba tewali buzibu kuba ekikulu kye nali neetaaga yali mashini gano gonna amabanja gandibadde si bulwadde nga mashini nkola ki tutandikirawo okukola kati nga mumire muwa go ahead nga mugamba nga mpandiika nga ngamba wandiika ebbaluwa nga mpandiika ebbaluwa ebbaluwa eyo nagiwandiika nga ennaku z'omwezi 2 February 2022. Disbursement of 20% on machinery and the remaining 80% will be paid by letter of credit. One ogwa wandiika. Zali 2 ogwokubiri 2022. We firstly wish to thank you for your continued support during the past bad days of lockdown, which affected our country and the world at large, and we hope for the better due to the reopening of our economy. We are requesting our beloved bank to facilitate the production of machinery as follows. A, the bank to deposit a 20% as production fee. B, shipment against approval of the letter of credit as at site. C, 80% to clear the balance upon receiving the machines at site. We hereby request you that the following amount be wired directly to our suppliers bank as follows. Name of beneficiary oyo, account number eyo, minor osasula omutwalo gumu n'ekitundu mu 15 no mutwalo gumu n'ekitundu mu 556 ogwa dola supply omu ye yali 20%. Bank details zezo, Swift code and everything. Kati invoice eyokubiri ya supplier yoyo beneficiary yeye mwalino mu 15,800 mu 10 ne bank details beba supplier ababiri beba supplier ababiri era sente nezisindikibwa nga UDB ezisindika Peter Mustan chart ya omutwalo gumu n'ekitundu mu 556 ne guweerezebwa 15,000 ziriwa. Okay. Eziweerezebwa. Zino zaali za kikozi? Ezo zaali za production ya machinery. Production. Okay. Nenga machine yali ya 5,000. Zaali machine kubanga toto yali ya milioni 3.5 mu 5. Kati nga kuliko okwo kwaliko Linematic ekuba mu line ekwata reel n'egikuba mu line n'esala kati nga kuliko n'ebyalaani ebitunga ebitabo ebi center sewing ebitunga mu makati kati oli owokubiri ow'N15 yoweeri ow'ebyalaani ono yowa okola ekyuma kiri okola ekyuma byonna byuma yes naye nga byalaani yenna basupplier banjawulo bali babiri naye nga buli omu akola kyanjawulo naye nga zonna zikola end result zonna zikola kintu kyekimu ekyuma lwo kiwanga ekyekyuma 5,000 bino byonna kati Linematic yeetaano ekitundu eno eyogumu ekitundu eno gyemasaswako ogumu ekitundu gwa dola kati eri yali mu 2,800 ebyalaani kwaliko ne machine ezigendera 2,800 ejja dola emusaswako 15,000 lakoli yali wammeka oli yali wa 2,800 owogumu ekitundu mwamusasulako owogumu ekitundu twamusasulako 20%, bonna twabasasulako 20%. Okay. Kati ntoto nezikola milioni 7.5 naye nga tuliridde nga bbanja naye nga teziri kuziri sente ezaali approved olubukadde olukaaga. This is a fresh loan. Oh wait, ngeri tennaba kubeera nga esasulwa kuggwaayo kubajjukira baja approvinga nga mwemuli ebisatu nezigwamu ebisatu 5.5 ez'amashini kakati ogenda osaba gundi endala osasule ku machine wachi wali osinga okwetaaga sente business yali etambula nga sente weraza amabanja gaaliwo nga gasobola okukola ki okukolebwa ne gasasulwa okitegeera. Yes. Kati bateekayo 7.5 mu ba supplier baconsideringa
kyapa kyange kino ekya kiwali yotaddeyo already benali ntadde bagattako mortgage ey'okubiri ate bagattako mortgage ey'okubiri bo bagattako just amount oba nti ku 250 tumwongeddeyo 7.5 kati ze exceedings 2 mu mmeka mu 5 okay okitegeera bagattako bugasi kubanga we nabalanga obala expense ezijjirako machine ofunirako exemption kubanga you are under scholastic materials byokola bintu ebitabo bigenda mu baana b'amasomero kuliko exemption nga sente nyangu zakola ki zakuzza it was not a challenge a challenge yali implementation yaki ya loan kitegeera kufuna kubanga bagimpeera baali balina jeta mulundi gutya mundi gumu obukadde bwoba bulukaaga obutaano byonna ne babita lumu naye kati byajjira mu bits ng'ate ekimu kitambula n'ekirala kati ekyanzirusa ate okugenda mu banka era naddayo nga kyenkola ki kyendimu nga expenses ezimu era zenkyakola ki zenkyakola ki so UDB olina amabanja abiri Centenary Bank yali tennaggwayo. Centenary Bank tennaggwayo. Olina URA. Naye ndi mu bulago. URA wali omujjeko ziri ebbiri zaali like mwatesa at least asale zive ku nnya. Okay. Ne zidda mu bbiri. Mu bbiri. Kati ng'olina URA, UDB, Centenary Bank, okyalina Land Road. Nina Land Road. Ntegeera bulungi. Nkufuna. Kati nkola ki? URA ngisasuddeko 2.7 ngisasuddeko hafu ya 5 mu mmeka 5.3 sasuddeko 2.7 ate malo gisasulako 2.7 tuddamu UDB etandika nga amaze osindika 7.5 liri ebbanga nayo litukoze eki eri emyezi 6 gye baali bakwongeddeko bangamba baagala ssente kati bataddewo akakwakulizo tetujja tta ssente zino tetujja kutaa letters of credit naye babingamba ku ssimu tebyali mu buwandiike ng'ani abikugamba loan officer tetujja kuta letters of credit nga totuwadde eki nga tosoose kumalayo zino nejjukira baagana okuta ebyuma ati the first point kuba byali bitambula ababiri baali nga balongo nti empapula zitambulira mu mashini okukola kye zirina okukola ki koza awo ekinumiza omutwe nti ekigendererwa kyali kya mashini kiringa wonaga nti omuntu osoose okumuwa emmere naye nga tekuli sowaani kwegaba bakuwadde ku suuti bakuwaddeko ettaayi wajja kitwala nti ettaayi yiiyo lesuuti kejje naye ngaembaga ya wiiki ejja kati yeeyo kyekyo kye nnalimu kati nembeera awo ne tutambula nembaga nange kati kwezo sente nkuŋŋanya million 19 nziwa UDB ozijjawo ezo ntuuze tunze ka season katandise obulamu bukoze eki gaguddwa mutandise okuddamu okukola nkwata million 19 nzitwala muki UDB osasula ku 2.5 n'amagoba gaabyo naye nsasuddeko 19 kati ngamba mmere kensasuddeko 19 bampe top up kubanga teeka osasula around 70% bakuwa top up ne basalako ziri ne mutandika okukola ki tutandika okuddamu okukola ki okukola bwe baazikwata we bati ne baŋŋamba katulabe nentandika okubeeraawo ngenda okulaba kapita aweddemu bwe nali nina lwenti amututte banga lyembaddemu ali emabega sikola sente nazijja mu business nezimba warehouse bangayi zimba warehouse ezo nazo zitudde eyo terina kyeyingiza kwebyo nina binayongerako masannyalaze ntaddeko amataala bangayi teekako ekikomera nkikoze eki nkitaddeko insuring ekizimbe nkikoze eki buli kimu okikoze nkikoze kuba ne insurance package nziyina katabuka insurance gena mu Sunram Sunram
insuring ekizimbe nkikoze eki nkinshuwalinze nkoze buli kimu kye bakola ki baganye terya nnyega basirise oteekawo pressure nga bakuyita you sit for a meeting ensonga zo tuli muzikolako tulaba kubo engeri gye tukihandolingamu tulabe nga balirizinga mashini bakuwone ki ne working capital. Oh, Lindako, eno insurance wajiwa obukadde is it? Ajali mitwala abiri mugumu ya mitwala abiri mugumu mu 2000 buli mwaka na ino gikolanga ngo ino sasula zino every okay nga insuringa property in case wefuna damage insurance yakola ki warehouse je wa insuring warehouse. Yes. Oh okay, yeah, that's beautiful, that's okay. Byonanga buli kyebakugamba okikola buli kyebangamba nkikola naye bw'omala okusasulako obukadde 19 bata olaba batandika okwekyusa batandika okubuza omuliro omuliro gukola ki gubula abinsobera ngamba nkozi ntya na family sente nzije olorenti oli owa haji mukiri yalinze omukenze to China pressure eri evuddewo Centenary Bank Centenary nayo ngina ngisasulako mpola pressure naye genda ekakana katusigaza URA na UDB URA wali ogikoze otya after waddeko 27 okukwata no mwesatu sina sente zisuubula okyali mabanju nawo okyali mabanja ndi mukulaba engeri gye nkola ki ntetenkanya ono musasudda nyongere nkole ki nziremu nkole nyongere okusasula ndabe nga nkola ki oli we nazimu kwa yakwata nkwate kati wakwata amagoba gatandika okwacumulatinga aga UDB galinnya nezine ensamu 5 nazo zitandise okukola amagoba ezaba supplier ku machine nazo zitandise okukola amaki amagoba indiawo ndi mu mbeera etakola ki etategerekeka nensiriikya ninga nkoze ntya ngenda okulaba nga abaana si kyasoba bakola ki nga ninawo n'obubanja obutonotono ng'omuntu obubanja amabanja like debt ko omuntu ayinza olowooza walina ebibanja ebyettaka amabanja banja mu bantu obutonotono kati nga nabo bantaddeko pressure nentunda machine ze nayina n'ebintu bye nali nsigaza machine ze wali okozesa already before the accusation yezempya n'otunda ze wali olina okukiriyalinga obubanja buno obulala nkiriyalinga obubanja nkiriyalingaeko ne ku banja lya banka amabanja gano gali gatutolinga mu sente meka ng'ogyeko aga UDB tegali mangi tegali mangi gali gasuka obukadde 5 gali mbukadde ndowooza ekinene nnyo gali mbukadde 15 kati olwo otunda ebyuma bino bye wali okozesa ku Nassau Road ntunda ebyuma nsasula obubanja banja obumu neŋŋamba kati kikyenzizaako ng'olwo osigaza ki ku dduuka ku dduuka ninawo ebitabo kati tuyingirawo ttaamu 2 ebitabo tebyatambula bulungi ndaba rent agenda kukola ki tinenfunawo munnange ne mugamba ebitabo bino ansooka mbiwummuzeeko wano nsooka nve mu dduuka ndabe kyenkola ki ebyuma obitunze okiriyalinga amabanja gali osigaza bitabo byokka tegeza tokyakola tokyali mu production sikyali mu production tebitabo nga byalimu miliyoni ndowooza nga 4 nenfuna wembituuzaawo ningamba kikyenzizaako abaana balina empapula ziriwa ziri eri ze wayingiza empapula nazijjayo ku 19 nezesasula bano zajja mu saturation nozikozesa nenzikozesa nensasulako kwe najja 19 ekidda mu UDB nkufunye bulungi okitegeera nezino ezasasula URA biki ati ntuuka nga sikyakola ki sikyamalako capital gwe nali nkozesa sikyamukola ki simuyina warehouse entunuulidde ate otandise kutunda asset ntandise otunda asset ngamba mukyala wange tukoze tutya kuba embeera like ekoze eki ebizze
Amugamba manyi oba Kiboya House tukiteekemu dipo ya soda tugira tufune ez'okulya nga tulabe ekiddako. Olovudde ku business, now you're focusing on survival. Oh, yeah. Okitegeera kati nga nkwata akamotoka kange kenali nvuga ka probox nga nkakuba nga nkayingiza akatale. Olwo oli ku assets kati z'otunda? Ze ntunda. Nga nkayingiza akatale nga nyingira soda. Wenyingira soda natandika otunda soda. Kati ngezisasula Centenary sikyasobola gikola ki nyingidde omulimu omupya. Kuba gwino twala ebbanga nagwo okukula ku settinga off ya kati business tekwatirawo olunaku tekwatirawo. Ati ebitabo bye nali nsigazza wala omukwano gwange ali eyo bamuyita Kizito aliko paaka empya alina stationary nga ngamba padde ebitabo lwaki obimpa mufo kyobiteeka waliwo wabiteeka nembitunda nkuwa eki nja kusasula mpola mpola ngenda okulaba wano kyangamba kikola ku sense okusinga wano obituuza ankwata bitabo ngambiwa Kizito umbe nesimirako ki obigabayo bugabi nesimira entana njesimira neziika mu kiki mu kinnya. Kizito sente ze yampaako ennyingi kali bwali obukadde bubiri ku bukaddaana ebwali wafi ebitabo biri esigadde kuba yatuukanga na ampaayo n'esatu ebiri. Kati nga banka sikyasobola Centenary sikyakusobola kukola ki ngenda okulaba Centenary ndi bubi. Centenary yewali wasigaddeyo sente nga mmeka? Nali nsasuddeko naye nga zirinnya amagoba galinyira ku speed. Ngenda okulaba neze nsasuddeko neze bampa ziyiseemu ngenda mu nkaaga. My God. Tinga noonya alinza okugula ttaka eryo. Ettaka eririwa? Afuyiike gye nawa Centenary. Ettaka lyali mu miliyoni nga 10. Hafuyiika kuzirize walina 3 ezawaka? Nalina afuyiika ngeri separate. Eryowaka nali wa UDB. Erya warehouse UDB. Kati afuyiika njiwadde eri mu kiri mu Centenary. Kati nga njokera ne mukyala wange yalina akataka ewa Kiso. Amugamba zino miliyoni 16 tezijja tumala. Waki warehouse kinene. Tunda akataka kali. Twongereko ne zino ez'emmotoka. Twongere mu soda tutandika okutetenkanyiza wano tutandika obuki obulamu. Na mukyala wange akkiriza. Nga tutunda ettaka twalitundira na mu banka ya Centenary wa Kiso. Abantu wa miliyoni 300. Ngampaako ngamba. Sente zange sigenda zikuwa zonna nange mpaako obukadde mumeka? 5. Ngamugawo obukadde 5 bujjeeko ngamba. Njagala gulako simu. Ngampa 2 mumeka? 5. Nzigatta muki? Mu business. Kati wanzigatta mu business Centenary ndi bubye numbo waka bajja waka bajja ku ya house bankubira amasimu obo kyayo base kusa 12 nga loan officer kubira obo kyali mu loan officer kubira ngese nga Adamu akubira kusanga 3 manager nga kubira obo kyali mu manager tuli mu lukiiko tukutadde mu loud sente za force teka yodi bakubira esimu emu onaku lonna ne lukola ki lukyankalana. Alinga omukyalo yatera okungamba naye nganga naye oli musajja mugumu. Amugamba ebanja nagayingira ddanga manyi. Tegasobola kukola ki? Tegasobola kunkanga ebyo mbibaddemu ebbanga lyonna badde nga koleramu. Bijja mala bikole ki? Biggwe. Atuyiye engeri gye tubakola ki? Gye tubasasula gobeera mugumu buli kimu kijja tereera. Nga ziri tuzikwala tuziteeka mu soda. Property zigenda zikola ki? Ziggwawo emu ku emu. Kati ngenda okulaba Centenary ndi bubi pressure ntandise ninga ninzo developinga ki pressure. Ngeri afuyiika nga njiteeka kaki katali. Wenjiteeka katali. Eri atunda 10 nga abe 10 babula. Manyingire 7 nga abe 7 bakola ki
anyingira enkaaga eno bank amabanja galinnya buki buli bank eriyitawo ngenda okulaba zinaatera okkoona enkaaga ngamba kantu ne property eno gijemu bank nga bannanga ne mawulire bagiranga mu mawulire gijemu bank nsavinge CRB yange kubanga nkyewola okwewola si gwe gusoose obulamu bujja kudda buterere nziremu okoleki ng'omusajja nfuna customer angamba nze nkuwa nkaaga ngamba tugende mponeki banja stress eveewo nga tugenda mu Centenary nali nagifunira Nateete ngende Nateete kumbe emizannyo egiri mu Centenary poloti baayagala ddo gyetunze empapula zonna baakola dda n'omuguzi akola ki waali nga manager yeekyangira mu bank nga nange neekyanga nga tumala nga tutuuka ku ndagaano nga tukkiriziganya nga bakkiriza okukwata sente baali bazigobye kati ninyo omanyi otya nti baali bakoze emizannyo egyo how do you get to know nagenda otuukawo tumaliza buli kimu nga pepa waka yenna ali ready nga buli kimu kiri ready kiri ku mmeeza ya manager nze nwana kusevinga CRB bakigundu bagulinga muzannyo okufuniramu ki baagala ttaka kati nga tugira nga bakwata sente abagamba ku account tekako sente weziti nga baziteekako nava mu banka nga nina emitwalo 9 ku bukadde nkaaga antuuka mu tawuni y'e Busiika anzigulamu akawunga ne sukaali n'omuceere aŋŋamba omukyalo oyo nga mugamba omanyi ze zino ezifisse ku ttaka ngambe bateera owaka nga tudda kati ku bbata ey'okubiri ya UDB kati in the middle of the course nga mmire bajja nga bannambula ku warehouse ndi mu soda baŋŋamba kati wadde eno biki kati sente za banka ogenda zisasula otya amugamba mmire bizinesi zaggulawo omulimu guli ngumazeemu emyaka egisoba mu 15 nga ngukola omulimu ngulinamu experience si gwa kunyumya bunyumya ki emboozi mmire baddamu baŋŋamba katugende tujja kulaba tujja kuddira tebanzirira kuba nze nali neetaaga nga ndaba ebyange byebikola ki bebigenda nga ntandika obbeekubako bwe ntandika obbeekubako nga bampita mu meeting nga bampita nga waliwo omwami omu nga yakulira waliwo product yalimu mu bank bagita special program kati omwami agikulira nga ntuuza naye nga tufuna chati nga ngamba tubadde tuteesa padaddemu tuddemu tulabe engeri gye tumusitula addemu atandika okukola ki okukola kuba gwe guli ogwali omuki omulimu gwe from the beginning ate naye ali willing okukola ki okukola nga director ngamba tujja kuddamu tujja kuwa obuki obubaka ng'ekyo kifiiraawo kati mmira ngamba ddamu okole ki ddamu okole accounts auditable books oddemu okole evaluation otwe trading license oddemu okole kuba nalina gundi za URS business nalina company update biki ng'ebyo nabikostinga sente era olina okuddamu nga process bwewagitandika nga we nagitandika kati nkwata sente eziri mu ka business ka soda ate nzizza mu UDB nkole bino ngendo bimalanga bintutteko miliyoni nga 10 kati neya soda naye almost bagikubye ekiki bagikubye ekigo
tutandikira awo. Uganda y'enkya.